Okyali mulabi mulungi ow'Omunnyo live kyenva nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri era tetujja kulwisa tujja genda butereevu tulabe omulimu ogw'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka n'okusinga ennyo ekyobugagga ekya zaabu gukolebwa abantu ssekinnoomu ne gukolebwa ne kampuni ez'enjawulo. Kati gavumenti kyevudde yeesowolayo n'ebeerako amateeka amakakali geerambika obulungi omulimu guno osanga gunaatambula bulungi. Etteeka lirina okubeerawo. Minisita Ombezi ow'ebyobugagga eby'omu ttaka Dr. Sarah Opendi alabudde abasima zaabu nga tebalina bisaanyizo nti beetereeze ng'obudde bukyali. Bw'otunuulira etteeka eririwo kati Mining Act 2003 tufunyemu obuzibu nti ne abo bamenya etteeka fines ntono nnyo tezisobola okubagaana okumenya etteeka. So twagala kulaba nti tutambuza sekita eno bulungi tugitereeza kubanga waliwo bingi ebitatambula bulungi. Minisita okulabula kuno akukoze asinkanyeemu abakungu okuva mu bitundu ebisinga okusima golodi omuli Mubende, Hoima, Busia, Kasese nga kwotadde n'ebitundu bya Busoga. Agamba nti gavumenti eyagala okulaba nga buli asima ebyobugagga eby'omu ttaka aba n'ebimwogerwako era n'akubiriza abakyala okukola ebibiina eby'obwegassi gavumenti esobole okubayamba mu mulimu guno. Twagala kusaba abakyala nabo kubanga ffe tetugenda kugamba nti eno license y'abasajja bokka nedda mwekolemu ebibiina musobole okufuna license zino abakyala nabo benyigire mu kulaba nti bafunamu mu mining eno. Xavier Ejoy ne Wine Ngabirwe bagamba nti kino ky'ekiseera gavumenti okussa mu nkola ebiragiro byayo okulaba nti bannansi baganyulwa mu byobugagga eby'omu ttaka. A surest way of sustaining not just the mineral wealth of this country, but supporting families, supporting communities, and ensuring socio-economic transformation in the communities. So Action Aid focuses on that. We want to see full participation of women in the mining development in this country. We hope that Uganda can take on measures that are meant to trace where our minerals are coming from, where they are being dug up from the ground, and how they are being traded, so that both at the end of the day, the safety of people involved in the production, those involved in the trade is guaranteed, and then the productivity will eventually go back into more taxes, into more revenues, into targeted development. Ssentebe wa disitulikiti y'Embende nga kyekitundu ewasinga okuva abasima zaabu ayogedde ku butya abantu mu kitundu kye abakola omulimu guno gye bakoseddwamu. Arrangement, but I want to request that consultations be enhanced. Much as I know there are some level of consultations, but we still need more. Especially when you talk about having a bill, is how to interact with the governor Mubende. We have done a disservice to this country. What needs to be done, Honorable Minister, is first tracking the Minerals and Mining Bill 2020. Because the current law has a lot of hindrances in relation to ASMs in this country. Okusinziira ku biva mu birombe eby'Embende biraga nti abantu 4,208 be bakomyewo okuddamu okusima zaabu newankubadde nga gavumenti yali yabagobayo dda. Byola Gabriel, Crossroads TV.